Kakati omuvubuka oyo nyoka akusindisa okkola oli munaku kubanga tukkirize ffenna tuva mu famire enjavu. Tubaako be twagala okukyusa mbulamu. Buli omu alina wayagala okutuuka ng'oggyeko abantu abali mu planned families nga basanga lyambogo nga basemakookiro abaana b'abagagga abaamalayo. Neffe abalala ffenna tugwa mu lubu lwa wansi. Obusobozi n'obuvunaanyizibwa obw'okweyimusa obeeko w'otuuka mu bulamu bubeera ku ggwe. Kati lengera muganda waffe ono baamu. Baamukubye awulubadde. Agudde mu expense kubanga yamukubye tagenda mujja. This is not an accident. Mmoroka bagisene bagitwala ku police oba piki nti eyamutomedde agenda kumujjanjaba. Nedda. Ekitone nnyo baamu agenda kumala wansi emyezi 2 oba omwezi gumu n'ekitundu okuwona. Alina abaana, alina omukyala. Aba National Unity Platform bawagira kaba babe NRM tewali yandi muyambe kubanga nakugamba omuntu tayamba based on ekibiina. Katonda yasindika omuntu akuyamba. Oyinza ofuna obuzibu ng'omanyi nti abannuupu babi oba nnuupu n'akuyamba. Oyinza okulowooza nti gundi ajja kuyamba kuba NRM n'atakuyamba. N'amisi Gundu ankwateko mirimo gyange n'embulamu bwange si lwakuba nti NRM. Guli mutima kuba lwaba NRM abatampanga yadde 10. Naye bavubuka Bobi Wine agamba twebeereremu. Okwebeereramu si kujja Museveni ku buyinza wabula okwebeereramu kwe kulekeraawo okwasaamirira. Wali eni skin oyawukanye naye omwogeredde osiriwadde okyavugira emmotoka okyavugira pikipiki wa emakindye bakubye ebinyo babyasizza. Ekyokubiri bw'ogamba nti baggayi ba alien skin bankubye alien skin asooka okujjawo omusango gw'okumwonoonera erinnya kuba tewamulabye. Kati ebe nabyo oli mu kukola nsobi kateebereza mukyalawo abaana budde bwakuzza abaana ku masomero. Sisuubira nti zaake Kyagulanyi oba ekitebe kya Nuupu kinasindika emitwalo 8 egiyinza okuyambako singa ojja. Era ngenda kwogera na Dr. Adifa. In fact ngenda kwogera na Dr. Mathias Senyo nabagambye nze dokita akkirizibwa okunkwata kabina n'okunkuba empiso. Jamu empale okwawe pishu bamuyita Dr. Senyondo Mathias oba Adifa Medical Services wali erungujja kitunzi. Era gwe ngenda okwogera ne mugati baamu bankwegira omujjanja batunaalaba ebya ssente kubanga ye wakisa. Era namwe abayina abaana abasoma abayina abakyala ab'embuto abagenda ebweru w'eggwanga abayina endwadde eziri chronico abayina infection ezagaana Adifa kyekyokuddibwamu kasita otuuka erungujja kitunzi buli wa boda amanyiiwo. Kati nina ebintu bye neebuuza. Singa nno baamukubya bba ogamba ku kale kuba nadde alina omuntu wababba aba alina kyatwala ewaka ddiru n'eseera siwagira kubba mu mbeera eyo naye ŋŋamba nti omuntu bw'afuna ekizibu ku mulimu gw'afunamu kale naye ebintu by'abayimbi obifunamu ki. Abannuupu mulina kye mutera okugamba mbw'ovuma Kyagulanyi mojja ekyokulya ate okitegedde mwezi ki ekyokulya. Era okitegedde nti buli nkomerero ya mwezi Dr. T-Benz gy'avuga n'omusala gwafuga gwavuma Kyagulanyi. Kati gw'ofunamu ki mu kubeera owa Nuupu n'okuvuma abe NRM kubanga otunulira omuntu nga bw'oteekayo video takwagala mbu mu comment 5 ezisooka mwali buli video buli post n'omubuuza waliwo yagamba ekajanjalo ka Bobby manya kajanjalo ka Babi simanyi yagamba sima kibumba kya Bobby abo bavuma bawemula baddeno bakomentinga gwani akusasula kubanga abasinga baganda bange mbabuulira tutambulira mbulamu bw'okunenya n'okwemulugunya ne tutambulira mbulamu butali bwaffe naddala obwa politician. Kati onagamba bamukubya ani agenda omujjanja bero jja agenda okulaba nga nze Dr. Tinze musindise kwa Adifa bamujjanjabe. Naye nga abannuupu tewali yakoze atya. Kati kitegeeza ku NRM you can be used and dumped and even on opposition can be used and dumped. Baamu nga boona ebibu aliwo n'omwana yaguladuweti nze mujjukira omuvubuka yakwata akakebe kakkanula kati ya kabi bali mu kwekalakaasi bakyambogo ndowooza oba makerere n'akakwata ne kamwatikira mu ngalo ajja kufa nga alina omukono gwa kitundu. Kyokka ne byali yekalakaasa tebyakyuka bikyaliwo. Kati obwe bugwagwa batulina okulongoosa mu nsi. Hamu Fitness Center Nakivubo walina okugenda okukajenga ebeera nzigule buli lunaku kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Segula Microfinance Kasubi wali ku Princess Complex ngo Kabot Church ya Pastor Senfu makalina eri awo ku mukono ogwa Kono. Gendayo mujje tukole mirrors abayina amasomero abayina amalwaliro abakungu ba gavumenti abatwala emmere Sudan abatwala emmere Tanzania Kenya East Africa na wa omukyere ebijanjalo kasooli soya n'ebirala bingi nnyo n'akawunga
abamasomero abamayunivasite abamalwaliro bonna mujje tukola abeera n'emmere ennyonjo ate musajja wa mutima mulungi tukolagane n'ebbanga gwanvu osobola okubuuza Kisuna Ben ajja kunnyonnyola n'abamukidde tulirinze n'ebbanga gwanvu